Abasajja Kabaka babukeereza Nkokola okweyiwa mu kisaawe Nakivubo okulaba empaka z'omupiira gw'amasaza ga Buganda ez'akamalirizo ezibadde wakati wa Ssingo ne Buweekula. Ku ssaawa 8 ez'emisana Katikkiro Charles Peter Mayiga atuuse ku kisaawe Nakivubo era aniriziddwa minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga n'olukiiko lw'omupiira gw'amasaza olw'oku ntikko. Wabadde wakayita dakika 15 empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwanamutabi II neetuuka era yaniriziddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ne baminisita ba Kabaka abalala. Bw'ati ayingidde mu kisaawe n'agenda ng'awubira ku bantu be era bafudde essanyu okulaba ku mpalabwa. Oluvannyuma Mutanda asimye n'aggulawo omupiira mu butongole olwo ne zidda okunywa. Gye biggweredde nga Buweekula ekubye Ssingo ggoolo emu ku bwereere eteebeddwa mu kitundu ekisoose. Mukuumaddamula ayambazizza ba ttiimu ya Ssingo ne Buweekula emidaala egibeebaza okwetaba mu mpaka z'omupiira gw'amasaza ez'omwaka guno. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwanamutabi II asimye n'akwasa ttiimu ya Buweekula ewangudde empaka z'omwaka guno ekikopo eky'obuwanguzi. Katikkiro Charles Peter Mayiga ayozaayozezza Buweekula okuwangula empaka z'omwaka guno. Mbayozaayoza nnyo era ndooza ne mu kusamba baalaze okuyaayaanira obuwanguzi oba oliawo okusinga ku babadde basamba nabo. Naye njozaayoza ne Ssingo balwanye masajja. Ssingo emirundi mingi etuuka ku lusambo lw'akamalirizo era ebikopo balina 2 tebituukikako. Kamalabyonna nategeezezza nti ku mulundi guno empisa ezooloseddwa zijjayo bulungi ekitiibwa kya Buganda. Bwe tuba twagala okukuza omupiira si gwa masaza gwokka naye omupiira gwonna mu Uganda ekyempisa kye kikulembera. Kyetukubiriza abazannyi, kyetukubiriza abawagizi, kyetukubiriza abaguddukanya, kyetukubiriza n'abagulamula. Minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga yeebazizza abantu ba Kabaka olw'okwettanira enteekateeka z'Obwakabaka okuli omupiira n'enteekateeka endala. Njagala nnyo okwebaza emikono gyonna n'amagezi gonna buli omu alina kyakutteko okulaba ntutuuka ku lunaku olwaleero okumaliriza empaka zino nga tuwaayo omulimu omunene Ssaabasajja gwe yatuwa okuva mu mwezi gw'omukaaga paka olunaku olwaleero. Oweekitiibwa Sserwanga eyanza Ssaabasajja Kabaka olw'okusima n'alabikako eri Obuganda. Ssaabasajja Kabaka n'atuwa ekirabo mwaka guno n'ajja n'alaba omupiira okuva lugwatandise paka lugwawedde. Ssaabasajja Kabaka tusiimye nnyo ffe ab'omupiira. Bo abavujirizi b'empaka zino beeyamye okwongera okuwagira okuvumbula ebitone. Omwaka guno omutindo ogwoleseddwa gubadde mulungi nnyo n'empisa eziragiddwa mu bisaawe eby'enjawulo nazo twongedde okuzisiima kubanga omwaka guno gubadde gwa njawulo nti tetubadde na bintu bitutaganya nnyo nga emyaka giri egiyise. Nsigale nga muwagira Centenary Bank programs z'abavubuka gye ziri naffe tujja kusigala nga tuvujjirira programs za Buganda ne programs endala ezekuusa ku mirimu gy'abavubuka nga gino. Ffe ng'aba Plascon tukkiriza nti emizannyo gino giyamba okutumbula ebitone by'Abannayuganda. Tulabye tournament ezibaddewo ez'enjawulo nga ttiimu ya Uganda eyimirirawo okusingira ddala ku bavubuka abavudde mu masaza. Osiano Mukiibi, BBS Telefina, ageesigika.